abawagira Arsenal ne Man U. Nali mmanyi Rudy Van Nistelrooy muganda wa Robert Pires naye si kyekindese. Honorable Muwanga Kivumbi akiikirira abantu b'e Butambala. Mwasuula DP. Engeri gye mwasuula DP sigamba nti mwagivumirira nti kibiina kibi, naye mwagizingamya gwe ne banno mu kigulupu kyammwe, because mwagibrandinga nti DP kibiina kya Buganda ng'ekyo kye mukulembeza. Ne kiba nti DP yalemererwa okubanga efuna ebiwawaatiro mu bitundu ebirala. Kaakati ekirala mwabanga muwagira DP nga mukimanyi nti bwe muna crossinga ne mugenda mu FDC bagenda kulowooza nti mulidde mu Buganda olukwe, ne mutuuka akaseera nga pulezidenti w'ekibiina temumuwagira, muwagira kano Dr. Kizza Besigye owa FDC kubanga ye yali vibrant. Kati Dr. Besigye n'atuuka n'ababuuka, engeri gye yababuukamu temwagitegeera, yali yakwemiima. Mwe n'ekikoosi kyammwe nga mubeera mu DP nga mufuna kaadi, kubanga mukimanyi bwe munnagira ku DP nga mugambye nti kibiina kya Buganda, mwe nga ba MP mugenda kuwangula akalulu kuba mukiikirira abantu ba wano mu Buganda. Naye nga comprehensive image kikosa DP obutagenda mu bitundu birala. Ebitundu ebirala bigamba waayi DP bagambye kibiina kya Buganda, naffe aba Northern katuwagire UPC, naffe aba Western katuwagire NRM. Kati Besigye bwe yabagwamu nti muba mwagala linnya, jjukira nti kiba kizibu nnyo okwesimbawo ku bwa MP oba ku local government yonna nga tolina president gwowagira oba weeyita ki. Olina okubaako president gw'okuutira akadingidi. Mwalabanga okuwagira Norbert Mao tali competent, naye ate ekibiina nga DP kyo mwakibrandinga nti kikoma wano mu Buganda. Kati ate ne muwagira Dr. Kizza Besigye. Jjukira Kizza Besigye munansiko, buli move gy'okola aba agiraba, aba akuziga n'agamba naye yes bano bagamba bampagira ku bwa president, naye ate lwaki tebafuna kadi za FDC? N'ategeera nti banoonyaako tusanyalaze basobole okubanga basafeguarding ekifo kyabwe. Kati kali kyeyo eya DP gye mutandise okuleeta mu NUP. Njagala gwe Foot Soldier ali mukunda b'essaawa zino omanye nti Foot Soldier w'omu-95 kaakati yali mu kubatawaanya. Eyali Foot Soldier mu 95 tugambe yalina emyaka 2, kaakati alina emyaka 5. Foot Soldier mu mwaka gwa 95 eyalina emyaka 2, kaakati alina emyaka 5. Kiba kitegeeza bw'aba teyasobola kukozesa opportunity gye yalina, ekisinde kyabwe ekyebiseera ebyo oba revolution yabwe ng'ekyalimu endasi. Kaakati be bali mu kufuluukinga ba Foot Soldier b'omulembe guno, be bali mu kugula kaadi, be bali mu kukuba abaana enkokola, be bali mu kutambulira ku musaayi gw'aba Foot Soldier. Kati gwe Foot Soldier gwalowooza nti okyali muto okujja okuvuganya oba okuvaayo n'ogamba nti ekibiina kiteeko pate primaries, kiba kitegeeza emyaka 3 mu maaso, mwaka gwa 2055 gw'ogenda okubanga otawanya revolutions eziriwo. It's high time Foot Soldier ozuukuke. You are the engine of the party. Kati lwaki abatawagira people power from the genesis kaakati be bali mu kutwala kaadi zammwe nga mulaba? Party president Honorable Kyagulanyi Ssentamu onaagamba otya aba Foot Soldier okubanga kaadi aba DP abasenze bazitutte olw'okuba nti tewali democracy? Jjukira ba MP abakadde bagagga bayina ssente, kyangu ogula kaadi, naye gw'olowooza okugula emitima gy'abantu gigulibwa ssente? Right now ensigo y'emu eyasuula DP okukibrandinga nti kibiina kya wano Buganda wokka. Muwanga Kivumbi kyotandise okubanga ospreadinga. Honorable Muwanga Kivumbi, kankubuzeeyo ekibuuzo kimu. Gwasinga Ssaabasajja Kabaka okwagala obwakabaka bwe? Wali okaabyeko olwa Ssaabasajja Kabaka? Naye nze nali ndabyeko Ssaabasajja Kabaka ng'akaaba olw'okwokya amasiro
n'okumugaana okugenda ebugerere ng'oggyeko okuba nti nno mulegesa bulegesa muwoggana bwogganye olw'okuba nti bakimanyi nti bwe muwoggana abantu bambi abatagoberera roots of the system bagamba yavuddeyo n'ayogera kino naye olowooza kiyamba kibiina generale oba kiyamba ye ng'omuntu ebutambala ye abaffe okuvaayo n'ogamba nti Buganda refugee camp ya bitundu birala kyogamba ebitundu ebirala Abaganda tebaliyo gw'olowooza nti omulabe wa Buganda yoyo yekka atali Muganda bangi baliddemu Buganda olukwe nga Baganda ba munju sa Apollo Kaggwa okutunda obwakabaka yali munyolo abantu abavuddeyo nga balya mu Buganda olukwe sikkiriziganya na mwami Frank Gashumba okuba nti nno tawagira Honorable Kyagulanyi naye tavolangako bwakabaka amanyi waakoma so Muwanga Kivumbi okuddira Buganda n'ogiyita refugee camp ng'olaga nti ebitundu ebirala bibi kigenda kuba kiyamba gwe economist abala kaadi y'ekibiina ali desperate okudda mu parliament naye nenkubuuza ekiguudo ekiva Gombe mu constituency yo nga kidda mu kibuga era bitundu ebirala bye byakigaana okula ku myaka gy'okalakatidde bannabutambala so tube n'amagezi tube n'okufumintiriza tube n'okulowooza tekigesa NUP kuwangula Buganda 90% ng'ebitundu ebirala tewangudde Joel Ssennyonyi leader of opposition abantu ng'abo mu kibiina nga tebannajja mu mawulire kusiga bubaka bukutula mbantu sooka oba briefing party president Honorable Kyagulanyi abantu bali mu kibiina lwakuba gwe si Muwanga Kivumbi gwe mulonzi gwe mulodi zijja kubwa Lord Mayor akabonero World Cup